kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri, wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala. Nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye nti ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro, aboolya olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu, obugumiikiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano, era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi, okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.